People power, our power. Guerra Padeno, Guerra One. Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde bitundu eby'e Masaka ng'era bw'ozzo kiwulira era nga bw'okimanyi nti ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gwa 11 omwaka 2025 nga ku program bweri era nga bwezze nkikutegeeza agenze Masaka era nga agendedde mu kanzu nga bwe nkulaze mu katambi era nga bw'ogenda okulaba mu mbeera nga bw'engenda okuba nga mbikutuusaako ayolekedde Masaka ennaku z'omwezi 29 mwezi gwa 11 omwaka 2025 bw'atyo bw'alabise ayolekedde ekitundu ekikyasinze okubeeramu abawagizi ab'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera era nga bw'ozze ng'obiraba kakati wano ku mukuto gwa Horizon TV bye bino byolengera emabega wange eggaali yatandise dde okubeera ng'ekkirira ku Masaka Road era nga His Excellency essaawa yonna tujja kuba tukuweereza buli kimu kye tunaaba tusobodde kakati wano nga sinaba kuba nga neeyongerayo ansooka okwetondera mwenna abangoberera ku mukutu guno mbadde nsiriseemu nga sikyabaweereza byonna ebibaddewo mbadde nina okuba nga mbibaweereza wabula nzize nga sisobola kubibaweereza olw'embeera ebaddewo mbadde mulwadde kyenyinza obbategeeza newankubadde nakati sinnaba kuba bulungi nnyo naye at least tusobola okugira nga tugezaako okulaba nga ate tukuwa kye tusobola okubeera nga tukuwa waliwo ebibaddewo gyabadde ng'ayitira waliwo bannayuganda bazze bakubibwa waliwo bannayuganda bazze battibwa nkakasa newankubadde sibaddewo okubibaweereza naye mubadde mubifuna era mubadde mubitegeera kakati olunaku olwaleero twolekera Masaka era tusuubira poliisi okweyisa nga bwe badde yeeyisa era nga bwezze yeeyisa ekyo kyolaba emabega wange nkugambe tuli mu kwolekera ekyo kyolaba kiri current era tuli mu kwolekera kibuga Masaka wabula nga tetunaba kubanga sinnaba kuwa by'e Masaka njagala tusooke tujjewo bino obitegeere bulungi nnyo kakati olunaku olwajjo baakubye oba baakoze buli kifujjo erisoboka nga kirowoozebwa nti kwabadde kutiisatiisa njagala nkuyise mu nsonga zino buli kimu step ku step obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitegeera wabula nga bulijjo nkutegeeza nti nsooka n'enzijjawo obulanga obumu ne tuba nga tetutambula awatali nsonga yonna neebaza abadduukiridde omulanga gwaffe ogw'okugula fulaaga tuli ku kaweefube era tulinako we tutuuse sofa tulinako fulaga ze tuguzeeko twagala president agenda okuba nga awunzika wiiki eno waakiri nga tulina ze tusobola okuba nga tuwaayo endala zibeere nga zigenda naye ng'ezo zaguliddwa era wenjogerera weeziri bulungi nnyo mmwe abacontributinze nammwe abakyagenda maaso n'ocontributinga bambi mwebale nnyo mwebale kudduukirira mulanga ensonga yatuuse dda bulungi nnyo era ensonga yamaze dda okubeera ng'etambula enamba z'essimu kwoyita zeezo nga bw'ozirabaawo essimu ya Airtel eri 0756081795 kwoyisa obubaka bwo eya MTN eri 0776874508 naye nga nsaba tukozese nnyo eya MTN kuba yeetuli okumpi gwe agasobola okuba nga ocontributinga oyinza okuba nga otuyita oyagala oyina fulaga waliwo abatuwadde fulaga zaabwe waliwo abatuwadde akasente kakati kisinziira bw'oba nga oyagala tuwa fulaga oba nga oyagala tuwa ssente ennamba ezo kw'oyinza okuba nga oyitira ne tuba nga ate tutambula ffenna ensonga neeba ng'esobola okubeera ng'egguka kakati wano wengenda okusinziira mbasabe mujje mu inbox ennamba ezo zombi era ziri ku WhatsApp tubeere nga twogerezeganya tulabe ensonga bwe tuyinza okuba nga tugikola kakati nga sinaba kukutwala ku by'e Masaka nga sinnakutwala ku bibaddewo Simon Byabakama we ogerera ebintu bimuddugalidde abantu batandise okumukyukira nga n'abamu ku bali mu kibiina ky'abakama abe ekya NRM batandise nabo okugenda maaso n'okuba nga bamukyukira nga bulijjo katusooke tujjewo akalangu kano kamu nzije nkuwe biki ebikyukidde Simon Byabakama ne basajja be nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita kuwa Yes, nga His Excellency ayolekere Masaka waliwo effujjo lingi erigenda maaso n'okuba nga likolebwa era byonna ngenda bikulaga nga bwe nkugambye era nga bwe nkutegeezezza nti bino byonna ngenda kuwa ebibaddewo Simon Byabakama we twogereranga ebintu bitandise okumwonoonekera bitya effujjo lize likolebwa
kumpi buli his excellence gyabadde nga agenda era bye bifaananyi bye byendi mu kulaga tiyagasa abadde nga akubibwa n'embeera endala ezibadde zituusibwa ku bawagizi ab'ekibiina kya NUP. Bino byonna nga Simon Byabakama alinga atabiraba era Simon Byabakama bw'avuddeyo okwogera alabisenga ate agenda maaso n'okubanga ataanenya sayidi ey'ekibiina kya National Unity Platform nti oba oli awo lwaki ate effujjo likolebwa ku bo babadde bafuuyibwa pepper spray waliwo ebikolobero ebizze birabibwako nga tewalina mateeka ge bamenye kakati waliwo n'ekyabaddewo olunaku olwajjo President we yabadde mu bitundu bya Yiganga Eastern Uganda side z'Ejjinja ne Yiganga ebyabaddeyo Simon Byabakama simanyi oba binagenda kubinnyonnyola kikanso kembi kulage then nkuwe ebigambo bya Byabakama no tekyali campaign lwafuuka lutalo tuli wano tuliwo mateeka akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayita Byabakama amanyi tulina okubeera wano amateeka gamanyi tulina okubeera wano. Wano njagala kulaga kyabadde ku venue his excellence yadde agenda maaso n'okubanga ayogerako n'abawagizi be ku venue batandise mpolampola okukuba tiyagasi nga boolabaawo ne bakuba president n'atuuka bagamba kakati wekibanga baagala abantu kubatiisa muveewo kati nze kanzikirize nze kansigalewo mwe muveewo basobole okubanga tebagenda batuusaako obulabe. Bino byonna byabaddewo ng'omusajja ali mugenda maaso n'okwogera n'abawagizi be ekintu ekikkirizibwa mu mateeka kubanga presidential candidate. Ngenda kukulaga ebintu bino byatuuse n'okunyiiza abamu nga naba NRM ne bagana naye ekyamazima nedda wadde tuwagira bye tuwagira naye kisusse omusajja bamutulugunya kakati akatambi kano kalabe byabaddewo wano ne wetuvaawo. Ngenda kulaga ekiri mu kkubo tuli mu kwolekera bitundu by'e Masaka era ndowooza otunula emabega wange osobola okulengera ekkubo nga bwe liri abasajja b'ebyokwerinda bakyatandise effujjo lyabwe newankubadde nga tebannakola fujjo nnyo naye era bakyagenda maaso n'okubeera nga balina kye bakola ekigezaako okwagala okulaga nti bataddewo embeera y'okutiisatiisa naye ng'okutambula kukyagenda bulungi smoothly president ne ttiimu takwolekera Masaka era byonna ngenda bikulaga kyekyo kyolaba emabega wange naye nga nkyagenda maaso n'okukulaga bino kansooke nkuwa akatambi kano lwale Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yadde akubye ku venue ekyatuuseewo era kyogenda okulaba nkuwa ebigambo Simon Byabakama n'abamu ku bawagizi ba NRM abaatuuse n'okubanga batabuka ne bagamba nti naye nedda ekintu ekikolebwa ku munnaffe ekyamazima tekigwanidde kakati laba ekyabaddewo then nzije nkwongereyo lwafuuka lutalo tuli wano tuliwo mateeka akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayita Byabakama amanyi tulina okubeera wano amateeka gamanyi tulina okubeera wano bazze baziba amakubo tuleme kutuuka mu budde naye ne bwe tutuuse bali mu bakuba tiyagasi naye muswadde nnyo laba ebikolobero bye bakola temuggyako kamera zammwe yagala ensi erabe eyo Uganda Police Frank Mwesigwa yabasindise bamekinga sure Kyagulanyi tayogera n'abantu naye bannange muli bana Uganda ebyo byonna bagenda bikola naye tujja kuwangula kati kambasabe muveewo nze kansigalewo bakole ebikolobero ebyo. Mr. Byabakama, the world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda police is doing. Mumuyambeko mukyalo oyo, mubayambeko abantu abafa, mubayambeko. That is what the police is doing. Mubayambeko tebafiirawo. Oyo gwe bakubye amenyeso okugulu muyambeko. Oyo mukadde musituleko. Oyo mwana temubalinyalinya. What a shame. What a shame! What a shame! What a shame! But I'll tell you one day we are going to be free. Banange mubere bagumu ne bamandera babakola bwe batyo naye bawangula. Abantu b'ebbale ekyokola mukimanyi omubutiitiizi bwa polisi bwa buswavu nnyo. Shame upon you! Shame upon you! Shame upon you, Frank Mwesigwa! Shame upon you, Museveni! Shame.
Yes, kakati embeera bwetyo bwe yabadde ebyo ebintu byatuuse okunyiiza n'ab'ekibiina ekirala byonna ngenda bikuwa wabula nga sinnabikuwa njagala nsooke nkuwe abamu ku bawagizi ba NRM nga nabo batandise okuwulira embeera batandise okukkiriza nti ekyamazima omusajja Simon Byabakama engeri gy'abikwatamu engeri gy'akwatamu ebintu si bwegwanidde okubanga ebeera bano nno ba NRM bengenda okulaga nga nabo bagenda maaso n'okwekubira endulu bagamba nti simanyi oba bano oba tugambe nti aba NRM abatuufu oba aba NRM abagezi oba okuwagira obuwagizi NRM kikufula okubanga toli mugezi oba toli mutuufu kakati ebyo nga sinnabikuwa kansooke nkulage ekigambo protestive vote president kyazenga preachinga ne bannayuganda kye bazzenga bagoberera okukuuma akalulu kanoonyo kabanja n'okukakuuma n'okukola biki byonna Simon Byabakama agezaako okujungulula ekintu ekyo kakati ekyo ng'okigasse ku bino ebize bikolebwa oba bikolobero polisi bye badde ekola Simon Byabakama nga tabyogerako kakati bwe yavuddeyo okwogera wulira ebimu ku bigambo Simon Byabakama byayogera ng'agamba ekyokukuuma akalulu tekikkirizibwa kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabyo biwa omukisa okubeera naba observer kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye goonojja namakooti gondizi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinono kati ebigambo by'owulidde bigambo bya Simon Byabakama alinga agezaako okuchalenjinga jjukira gye buvuddeko wano njagala tugendewo mpola ngenda kukulaga eby'e Masaka ngenda kukulaga eby'Emukkubo nkugambye kino kyolaba emabega wange tuli mu kwolekera Masaka byonna ngenda bikulaga kati nga sina kutwala awo ulidde bulungi nnyo ebigambo bya Simon Byabakama jjukira gye buvuddeko General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti aba NUP baamubba akalulu akakadde kalamba ekibiina kya NUP kirumiriza Simon Byabakama okwekobaana ne NRM ne babba akalulu kakati Simon Byabakama ate ali mu kugamba nti temukuuma kalulu kakati bano ababiri babanga bagamba side zombi nga zikkiriza nti akalulu kabbibwa ng'atono yakulembera akakiiko k'ebyokulonda kitegeeza Simon Byabakama yeetaba mu kubba akalulu kakati president amubuuza ngenda kuwa katambi kano nako owulire president ng'abuuza Byabakama ebigambo nti kakati bw'oba toyagala tukuume kalulu kitegeeza oli mubbi wa kalulu era toyagala tukuume kalulu olw'ensonga nti oyagala kukabba Mwai Museveni agamba abamubba akalulu tugamba batubba akalulu n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu ne kooti ensukulumu eya Uganda nayo yavaayo negamba obululu bwabbibwa n'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira bandibadde basanyuka na busanyusi naye kubanga tukakasa nti bwe babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami Byabakama tiyakulembera okubba obululu kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja n'angamba temuggalawo nnyumba zammwe temuzisibaawo muzireke buli kimu kijja kuba kirungi lwaki tukuwuliriza lwaki toyagala bannansi babitunuulire bw'abanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula
Yes, kakati ebimu ku bigambo by'owulidde era n'ebimu ku bigambo ne ku bikolobero Simon Byabakama akakiiko kakulembera bye kavuddengayo ne kasirika ne katabyogerako bitandise okuba nga bitanula abamu ku b'ekibiina ekirala kye tuvuganya nakyo. Aba NRM nabo bavuddeyo ne bavumirira ebintu bino nga beebuuza ddala Simon Byabakama gwe atalaba bikolobero bino abasajja be bagenda maaso n'okuba nga bakola kyokka ate n'oyagala musango guteeke ku bano be babikolako bennyini. Simon Byabakama nga bwe nkuwadde akatambi kakati njagala kuwa bano abamu ku ba NRM nga nabo ekyamazima batandise okuba nga bawulira bali concerned oba nga bibakwatako abamu batuuse n'okwagala okusabira His Excellency Sarah era ng'ebigabo bivudde ku ezo zonna ensonga era nga beebuuza ddala poliisi teri mu kubeera nga ateeremesa kibiina kyabwe ekya NRM newankubadde bano ebigambo byeboogera njagala ugende mu comment section ombuulire tubayita aba NRM abagezi oba abasajja bano batidde buti oba ebigambo biri bitya. President ate abasajja bo bongera kwonoona mu kifo ky'okunoonya akalulu tuli kuba bantu kyeyagazi Frank Mwesi gwakolerani okimanyi nti ali kwonoona akalulu ground yembi abantu tuli kuza bazze bagenda dda abantu tuli kwiza bwiza abantu batuvaamuira aye amazima gali nti muli kwonoona bwonoone kati tulinze idinda gulume iwe gulume gezo okuba abantu odabo nebirijoba idina lero baida kukuba migo omusaada atusinga obuwagizi siasa gwe twaida naye abe NRM yawawe zaka asobola kulimba abantu tulemererwa okolera abantu singa abantu twabakolera singa bakatwenda aye niwe tunakola ebintu byebiri bitya niwe tunakuba abantu emiga egiri gitya abantu tibakatwenda nze nandiko na mukama wange nti asigale kumbali asigale ngaawa magezi abe muwa magezi abantu tibakayende NRM abantu be NRM tuli ba mululu tuli bayiguya tuli bayibi buli gwe bawasente okuwa abantu tadituusa buli gwe bawasente tatuusa sente buli gwe bawasente okukozesa ku ground tadikozesa bayibi. President mwene tokoba ku bantu bwo abantu bafuka bayibi niwona iganya Bobi Wine ali kumasa ya abantu na Katonda tojja kumusobola waliwo kyebeta season mu bulamu season wewe iyo yawakuvaku abantu balobe kufa muli kumala ku bantu emirembe mwenda ki tuli kukola kalulu ground nimbi muli kujonona bono ne buli kiseera. Ati bano bavudde mu kukomplaininga ne batuuka ne ku extent yesa basabudde Byabakama basabudde bakama baabwe ne bava ku ekyo ne batuuka n'okusaba essaala ate nga ba NRM nenga bagenda maaso n'okusabira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byagenda maaso n'okuba nga ayitamu nga poliisi ey'ekibiina kyabwe kaŋŋambe ng'ate ye bebayisaamu naye nga sinakuwa katambi ako sooka owulire bino nga beebuuza Simon Byabakama ddala kiki ekigendererwa ky'okukola bino nsonga ki lwaki bino biri bwe bityo bano nno ba NRM kugambye be bagenda maaso n'okwogera bino wuliriza. Byabakama bulijjo batulugunya Kyagulanyi nga tolina kyoyogerawo kati saawa eno ovaayo oli kutiisatiisa buli muntu okolera ani okolera Uganda oba okolera muntu va ku bulamu bw'abana Uganda leka kuzanyira ku bulamu bw'abana Uganda leka kuzanyira ku biseera by'abana Uganda gwe oba olina w'okifunyiramu leka kuzanyira ku ddembe ly'abantu lekera awo okuzanira ku ddembe ly'abantu. Amazima gali nti batulugwenya Kyagulanyi everywhere ya complaining yaleta complaints mu office yo ovulobi okuvaayo okwogera ku nsonga eyo saawa eno oli awo oli kwogera bintu bitayida toswala nani akulimba ati omuntu omukulu mu office yenene avaayo yayogera ebyo ebintu ebitagayitagayita biti mutalowooza muti abantu basirimuna otalowooza oti abantu basiriike waire twona tuli be NRM aye amazima gali nti tuli kubona ebiriwo mulikola bubi abantu bemutulugunya baganda baife mikwano gyaife bamama baife basenga baife
bababa baife bakoirime baife bani na ife mulekera okutulugunya abantu nze ekyo wagira NRM tukitegeeza nti abawange bona bawagira NRM eri abawagira ebibi n'ebindi aye muli kuba bali kukosebwa so nze tidda kwefaako nga nze zenga waire ni mu NRM kubanga ekituuka kwabo kingemaku singa mwali mutegeire ti mwanitairewo kalulu mwandikobe obukobe muti President Museveni akulembere paka ayi tosobola avaayo noyogera bigambo bizira mu makulu bityo oli kwogera kodi akalulu olina kuyigolola waka buli kangukobere buli muntu alina eddembe okukuuma akalulu nimwava okata tojja kumanirira bantu buli muntu waidembe okuuma akalulu gwo gwakulanga oba olangani ebyo bibyo aye byoli kutandika saawa eno bijatuleetera lutalo oba timulowooza saawa eno gyowoina okwogera ebigambo ng'ebyo nga n'akalulu kakaliituka mu wagati bana mulowooze ku banansi abali wansi tosobola kuvaayo Kyagulanyi abaire wano bamuliti kwegamba buli kyakola kyona bamuyigganya buli waajja nga tovangayo okunobyogere saawa eno gyobona okuvaayo n'okoba oti notandika okwogera ebintu byabakama terera Uganda eno ya buli muntu Uganda eno yabana Uganda bonna Uganda eno buli muntu alina eddembe lye President Museveni yavaayo yakoba nti alese peace democracy unity n'ebindi so iyo ovaayo nimubaawo nimulowooza muti mujamala ku bantu eddembe kubanga amazima gali nti nimwe omwaleeta ebibiina nga mukubya akalulu ka referendum bwemumala okakuba mwayisa ebibiina eri eyabakaka memala ovaawo otandika okwogera ebitagemagana eri eyabakaka niwaanikobe oti President Museveni akulembere paka eri eyandimulobere aibye muli kwogera muli kwonona sente domi w'omusolo daki bembange bebe mbaire muli mukatemba serede muli kwonona lwaki tirimudikola mu bindi bwana tovaayo totandika kwogera bigambo bitagemagana abanauganda bakusanukire oyenda kiye nze munatiyenda nsobi tuli mukunoonya bululu ground mbi Mukama Katonda yamba Kyagulanyi kuba eddoboozi ly'abantu lyokka eririwo muyambe buli waayita muyambe omuteekeko obukuumi bwomwe nkoko bwewambaatira abaana baayo muyambe Katonda wange mu kiseera kino ekizibu ziba abalabe b'amaaso abalowooza okubba akalulu ke bano babe abakamaana egurupu ye n'amagye ne poliisi bazibe amaaso kubanga Katonda wange eddoboozi ly'abantu lyokka fe aba NRM omusango si gwa Kyagulanyi naye ffe tulemeddwa okolera abantu tupolomootinga abayimbi abagaggawala edda tulemeddwa okolera abantu promotinga corruption mu bakulu bonna abali ku ntikko bo balowooza kulya instead of okolera abantu ba wansi mwani abagamba nti Yesu yabuulira bagagga engiri Yesu teyabuulira bagagga ngiri yabuulira baavu kyova olaba nti engiri ekyaliwo okugulawo engiri tebeera mu bagagga neesigalawo naye bwe mumba mulowooza nti obululu bwa NRM buli mu lwakirajje ne ba nobles ekyo kifu obululu bwa NRM buli mu ba peasants nga Kyagulanyi bwakola kati mwe mujja kumuwalana naye ng'amazima gali ndi ye yategeera kati n'otunulira ono nga Bebekulu musajja nga Bebekulu ne Majambere temulina magezi bayira we Bebekulu olowooza nga mwana muto reasoning sizo zonna nfu toreasoningangako kintu kiri mu magezi ne Majambere
amazima gali ndi bebe kulu singa wawasa mbasoga twade kukubye emiggo naye lwakuba wawasa mu kyotala atalina kika wawasa mu kyotala atalina kika naye owakubanga wawasa musogga ewaffe twade kukubye emiggo katotege toyina reasoning toyina kintu kyonna kiuzaako kiri mu magezi toyogerangako kintu kyamagezi kasooka oberawo okuza ogenda myaka 6 naye oku reasoning yakulema majambere okuza ogenda myaka 6 naye toyina magezi era nsaba bakodomi bonna bakugobe mubuuziza President Museveni mumubuulire as in the way you are advising him mbi muri mutomeza buli walaga mujja kusigala nga muwala na Bobi Wine naye ize mezaya Katonda bwe yasindika okununula inseno Katonda yategeera nti tujja kubeerawo ku lwa mundu tujja kubeerawo ku lwa sente tujja kubeerawo ku lwa maanyi agagasusi nasindika Bobi Wine talina mundu mumusinga sente mumusinga buli kimu naye abasuza mukukunadde abasuza kunguluma aye ekizibu kiriva bulimba bwaimwe buli mukulu alowooza kulya na kulimba bantu na butatukiriza bisuubizo byaibwe omusaada mulina amuwalanira bwerere mutukiriza ebisuubizo by'abantu bubone akalulu katayanguwo iwe mwebanga babenda ino lwaki buli wamu waliwo ebifaanani byaibwe omuntu gobenda ino lwaki otimba ebifaanani paka mutoyi bwobanga owaire performa lwaki oba otimba paka mutoyi President bakubuuza nakukoba nti abo bona babloka bafuka babloka ku side yo bafuka babloka ezira muntu aida akukobera chansa kiri mu makulu kasitaba ali kulya bafuka babloka kuza muntu ayogera kiri mu makulu bona babloka kuzira ali mu makulu. Yes, kakati yo njagadde tuyitireyo naye njagala kubeera nga nkujjayo nkugambye tuli mu kugenda Masaka era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu tutuuka essawa yonna mu kibuga Masaka effujjo lyonna erize likolebwa n'ebigambo byonna ebize byogerwa ebitongole bya poliisi Simon Byabakama n'abalala ozzenga obiwulira kakati President bw'ati bw'alabise kakati nga nkujje ku President njagala kukutwala ku kiki ekiri mu kkubo kyoyinza okuba ango bade tonnaba kubeera ng'okiraba ekiri mu kkubo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mugenda maaso n'okubanga ayitira okwolekera ate abitundu eby'e Masaka kyenjagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako gwampuliriza ebbanga lyonna nga bwe tuzze nga tutambula ensonga zino tubadde nga tuzikuwa mu ngeri emu oba endala era kakati ku mulundi guno kyekyo kyennyini kyenjagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako olabe embeera nga bwegenda okutambula jjukira waliwo agamu ku makubo abasajja ge baataddeko embeera nti wano tajja kuyitawo simanya kuwerokaamu simanya bikoze bitya nga bw'omanya effujjo eribeera e Masaka n'ebitundu ebirala ebimu ku ebyo ebisangibwa mu Buganda kakati wano ku mukutu gwa Radio TV bino yensonga lwaki tujja tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza ekiri mu kkubo ekyamazima embeera ya bunkenke His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu okwolekera okugenda e Masaka yesaawa eriwo kati akadde kano njagala okuba nga mbikuwa byonna obeere ng'obifuna bulungi nnyo okutuuka we tunaatuukira e Masaka nga tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza kakati ekyo kyoli mu kulaba ayembeera nga bwegenda maaso n'okubanga etambula era gwe atanaba kubanga osubscribinga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate otambula naffe oyo gwe bayita Masaka Road ekyo kyolaba gwe bayita Masaka Road era essaawa eno yennyini gwampuliriza President bwatyo ali mu kwolekera ambitundu eby'e Masaka gyagenda maaso n'okubanga ate agenda kusaba akalulu olunaku olwalero okwogerako ne bannayuganda abawangalira sayidi eyo era njagala nkuleke ng'olaba ekiri ku Masaka Road bwatyo bw'alabise nga bwe nkugambye ali mu kanzu era ali mu kwolekera ku Masaka Road naye nga bw'omanyi buli wasanga ka tawuni asanga abantu bamuteeze era bwatyo bw'ayimuse n'agenda maaso n'okubanga abawuubirako poliisi nga bulijjo eyungudde abasajja baayo abawanvu n'abampi era nga bakyagenda maaso n'okubeera nga bateekawo embeera ey'okutiisatiisa naye tebannakola ffujjo lyonna naye nga tukimanyi bulungi nnyo
bakyayina ekyenjawulo kye bayinza okujja bakole. Tebasobola kukola kintu kya fujjo, tebasobola kuziba nga tebakoze fujjo lyonna newankubadde nga tebannalikola, naye tulisuubira. Kakati gwali ku mukuto gwa Red Zone TV, sigala ng'ogoberera ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubba yasaana nnyo, era nga bwe nakugambye nti ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikuweereza. So atayagala kubaako nsonga yonna gy'omisinga wano ku mukuto gwa Red Zone TV, bwe nkugambira nti sooka osubscribinge bw'oba tunaba kuba ng'osubscribinga ensonga nga zino obeere nga ate nga tozimisinga gwampuliriza. Kakati njagala kukulekera Masaka Road nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okuba nga ate ayolekera Masaka City okulaba nga ate ayogerako n'abasaidizi eyo. Masaka abantu bo balabiddwako nga basuze basagambiza, bakoze dda akasiki, basuze mu mbeera ya kubeera nga ate basagambiza, basanyuka, bakuba emiziki, bakola biki byonna nga beetegekera omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna agenda okubeera nga ate abatuukako, kubanga kino kyolaba nkugambye kiri mu kkubo era ng'ali mu kugenda maaso n'okubeera nga ayolekera abantu b'e Masaka. Kakati ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'e11 olubadde lwalindibwa, kakati njagala okutegeeza nti essaawa lubeere nga lugenda maaso n'okubeera nga lutuuka, era gwe atanaba kubanga weeteekateeka ali ebunaayira ogenda birabira ku mikutu nga gino n'emikutu emirala gyonna egiri official egitambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe ali okumpi n'ebitundu nga Masaka, nja kukusaba obeere ng'oyitako mu makubo ag'enjawulo, obeere ng'oyitako mu bitundu eby'enjawulo naddala eyo gye tumusuubira oba enteekateeka gye zaakoleddwa okubeera ng'agenda kubeera ng'ate ayogerako n'abantu sayidi eyo. Nga bwe nkugambye eyo y'embeera eri ku makubo gonna. Kansooke nkulekera ensonga eno ogirabe bulungi nnyo nga bwe tweyongerayo. Buli waayita n'asanga akatawuni asangawo abantu ababembedde ku makubo nga bamulindiridde baagala okumulabako. Kakati wano nze bwe buvunaanyizibwa bwange okujja byonna mbeere nga mbikutuusaako, kambikulekere obeere ng'obiraba bulungi nnyo, tubeere nga ate tweyongerayo. Omukutu oli ku Red Zone TV n'emikutu egy'enjawulo gyonna gye tugabana nagyo ensonga zino okubeera nga tukutuusako ensonga nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambudde. Akyali wala nnyo naye ng'ali ku Masaka Road, naye ng'akyali wala nnyo akyali ku Masaka Road. Ky'oba omanya nti buli waasanga akatawuni yeno embeera gy'asanga. Kambikulekere nzije ate nkwongerayo mu nsonga endala. bali mu kumuwa ngoma, bali mu kumutonera ngoma. Abagulira Uncle Sama ku kadata, thank you. Engoma ziri mu kusindogoma. Empambire, 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 empambire. Laba kiri empambire. Wulira kiri empambire. Wulira kiri empambire. Wulira kiri empambire. Baba yatambula. Motoka tambula, otambula ngali mu ssabo. Ekiri empambire. Ekiri empambire kye bakolera engoma. Ekiri empambire yo bakolera engoma zisinda.
Abambuuse erinnya lya namba ya fulaga enamba eri 0784 10 20 77 eri 0784 10 20 77 Never
ya